Mukyala Mabirizi. Osiibye otya maama? Obulamu? Bampise Kadima na Manja ne Kabogozi oli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki mukwano. Yennyabo. Tukubye maama watugambye tukube. Kiki maama? Olaba nalina muganda wange nga tubeera ffenna. Nefuna obuzibu obuteebereka nga bw'omanyi obw'obuzadde. Omwana wange n'alwalamu katono bwekati ennaku ntono n'anfaako. Mwana we yafa. Ndowooza muganda wange ye yamutta nga bw'omanyi nga bwe twabeera ffenna embeera ebigambo by'abantu. N'enjabuka naye nnyo ne mugoba. Muganda wange bamuyita batya? Maama Jawhara. Maama Jawhara. Okay. Mugoba nga bw'omanyi okutabuka okubeera omwana nga nfuddeko ebigambo buli omu aŋŋamba bibye. Nange n'ensowa. Mukyala Mabirizi. Omwana ye yafa ki? Omwana yalwala kabanga katono nnyo n'afa. Gwe olw'ebigambo n'ogamba nti ono yamutta. Nabo naawe bw'omanyi kuba omwana wange teyalwala kabanga ate nga twali tubeera ne muganda wange oyo. Bambi. Naye kati nina ekizibu. Nfuna obuzibu buli lwe neebaka. Ndoota omwana wange azuukuka ngamba maama sikyateebaka nsula ngulungutana tansikiriza kuteekawo omutwe ku ttaka. Omwana yafa. Omwana yafa buli lwe ntekawo omutwe bwe nti ndoota mulaba omwana wange ngamba nsike maama Jaawu si ye yanzita. Maama genda weetondere maama Jaawu. Maama genda onoonye maama Jaawu bannange ensobeddwa. Ng'omwana bw'agamba. Buli lwe nteekawo omutwe bwe nti. Mbana akateekawo bwenji omutwe nga ndoota omwana wange ng'ayimiridde ali mu musaayi omuyitirivu nga ngamba maama zuukuka teweebaka genda onoonye maama Jaawu. Ng'ali musaayi? Musaayi muyitirivu. Musaayi ky'omusaayi ng'ayimiridde bw'ati musaayi omungi. Kati gw'oyagala tukole ki? Mbadde nsaba bamukubireko mwetondere ku mpewo muganda wange ng'ensi ewulira nsaba kumusonyiwa. Nange sitekyali mubugenderevu bwali bulumi n'ebigambo by'abantu naye nsaba muganda wange ansonyiwe. Mukyala Mabirizi. Omutawaana nga gwa maanyi. Nsula bubi bantu. Nsula bubi sebaka. Yene ennamba egyo wataddeko. Yesebo. Ye maama erinnya. Maama Jaawu. Jaawu. Kale katumukubireko tulabe tuva ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki mukwano. Yesebo. Tulabe. Sebo nsaba kunnyamba. Kale mukwano katumukubire tofaayo tusanga tumuwa n'abawe ekiramu ekivaamu. Kale tova ku Beat katumuwulize. Mukyala nga alabye bambi. Nga bitiisa. Tebitiisa naye muganda we kasita amusonyiwa. Kale katukubayo tulabe. Maama Jaawu. Bambi sebo. Osiibye otya nnyabo? Lungi sebo. Byatya nno sebo. Bampise Kadima na Manja ne Kabogozi oli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki radio mu mutabbizi wa Beat maama. Sebo ate buzibu ki sebo? Kaakati olw'omukyala atutumye. Bamuyita Mukyala Mabirizi. Omumanyi? Mumanyi sebo oyo sisita wange sebo. Nga Mukyala Mabirizi atunnyonyoddemu obuzibu bwe mwafuna ne mukyankalana. Naye ng'atukubidde bambi ng'ayagala kwetondera omusonyi byonna ebyatuukawo eby'okuwayiriza nti watta omwana n'ebirala kuba alina ekimutambulirako. Kimutambulirako? Kiki? Atugambye nti omuzimu gw'omwana yafa. Gumulaga takyebaka gumugamba wetondere maama Jaawu wetondere maama Jaawu. Kakati bambi abuliddwako emirembe kwe kuyita ku Beat tukubire tugambe nti omusonyi we bambi. Allahu Akbar. Amaze n'ategeera amazima. Amaze n'agategeera. Allahu Akbar Katonda munene wa buyinza. Yebale kutegeera amazima. Yebalire ddala. Allahu Akbar Katonda munene bana. Gwe tomulinaako mutawaana? Muyinaako mutawaana. Sisita wange simuyinaako buzibu bwonna. Naye yebale kumanya amazima. Allahu Akbar. Nagamba natta omwana we naye kale yeebale kumanya mazima kasita ategedde amazima.
Tonda munene yagala kumanya mazima. Simulinaako buzibu. Mama Jaawu. Kati mugambe tutya bambi. Gambe nti muganda otakuyinaako buzibu n'akamu era asiimye yeebale kumanya mazima. Nkwali awulira. Yeebalire ddala. Kale nnyabo tuyanze tuyanzeko okuba omukazi omusonyi. Kale ssebo nammwe mwebale bassebo. Kale nnyabo. Allahu akbar Katonda munene bannange.